engasi ekitongole ky'ebyobutonde kyebireese nti bw'oba ozizza omusango yeyo engasi gy'onoosasula. Bw'oba ozizza omusango eri ebyobutonde oli wakusasula ng'engasi eyo yakuyambako eggwanga okusobola okulongoosa okwonoona kw'oba oyonoonye eri ebyobutonde. Ng'engasi zino etteeka eritwala ebyobutonde mu Uganda erya National Environment Act nga tuyitira mu katundu aka 174 oba section 174 of National Environment Act abazizza omusango eri obutonde bwaffe. Nga engasi zino ezatondebwawo etteeka tugenda kati kuzisa mu nkola okuva nga 1 omwezi ogwokuna omwaka guno ogwa 2023 nga n'ezimu ku ngasi zetutaddewo ze zino wammanga. Okutandikawo emirimu egyetaagisa olukusa lwa NEMA nga tolulina, bw'oba ng'oli muntu kinnoomu osasula engasi etasukka akawumbi kamu 1 billion. Engasi etasukka ku buwumbi 6 billion. So bw'otandikawo ekkolero lyo nga tolina lukusa lwa NEMA, oli kinnoomu, oli muntu kinnoomu, osobola okuliyirira gavumenti engasi etuuka akawumbi kamu. Bw'oba oli kampane oba ekitongole obuwumbi 6. N'embalama z'emigga era engasi ya miliyoni 3 okusinziira ky'oba oyonoonye. Okusaasaanya kasasiro ku mayumba gaffe engasi ya miliyoni 6 eza Uganda. Okusaasaanya kasasiro ku bizimbe ebikolerwamu era engasi ya miliyoni 6 zoteekwa okusasula. Ku luguudo oba mu binyanya era engasi ya miliyoni 6. Okuyiwa kasasiro mu migga, mu nnyanja, ebiddiba era engasi ya miliyoni 6. Okuvuga emmotoka nga teriimu mwe bakunganyiza kasasiro oba katini bagayite bade mu Uganda. Okuvuga emmotoka nga tolina kasero ke bateekamu kasasiro olina okusasula engasi ya miliyoni 6. Oba okuvuga emmotoka yo n'osumulula edinisa n'okasuka kasasiro ebweru ng'oli ku luguudo era ngasi ya miliyoni 6 maximum. Engasi zino siza mpaka, fayini zino siza mpaka. Abatayagala kusasula fayini zino waddembe okugaana atwalibwe mu kooti, kooti emusalirewo engasi gy'anaasasula oba emyaka gy'anaasibwa mu kkomera. So bannayuganda njagala bakitegeere nti engasi zino siza mpaka. Gwe weesalirawo oba ogenda mu kkomera oba sente zo zikweyimirira. So gwe weesalirawo. Engasi zino zonna zatondebwawo etteeka nga Parliament ya Uganda ye yateekawo engasi zino. Ebidongo nga biri waggulu wa measurements etteeka lye zikkiriza engasi ya miliyoni 10. Bw'okola kerere osasula miliyoni 10. Oba bino abatambuza ebidongo mu mmotoka nga bawoganira abantu abano abalangira ku bizindaalo, miliyoni 10 ye maximum. So kijja kusinziira ky'oba okoze. Osobola naye maximum etteeka lijja kusaba miliyoni 10. Bw'oba okoze ensonga si y'amaanyi nnyo
osobola kusalibwako naye etteeka lirambika miliyoni 10. Lisiti